Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa era nga ntuuse ku mutwe ogugamba nti okuwona kwa Muteesa jjukira twaleka munnange Kawenkene Obote yeekoze ekigenyi mu lubiri ng'akoze amawano kakati munnange tumanya okuwona kwa Muteesa yawona atya tuula mbikulombojjere. Muteesa ne basajja be okuva mu lubiri baalinnya kisenge ekyetoolodde olubiri ne bagwa ebweru nga bakozesa amagezi gaabwe ag'ekijaasi. Awo wabweru baasangawo emirambo mingi egy'amagye g'Obote naye tebaasangawo basirikale bonna. Bwe baavaawo ne balabawo omuntu eyalina mmotoka eya takisi n'abatwalako n'abatuusa ku nnyumba ya ba White Fathers e Lubaga. Abakulu abo bakkiriza okusuzaako abantu basatu n'emmundu zaabwe. Awo baavaawo ng'obudde bunaatera okukya olw'okutya nti basajja b'Obote bwe banaabasangawo bajja kubavunaana era bajja kuvunaana aba White Fathers abo. Okuva awo e Lubaga baali batandise olugendo lwabwe oluwanvu nga lulimu ebizibu ebitalombojjeka era emirundi mingi kata Ssaabasajja alemerera okutuuka gye yali asuubira obuyambi singa tebaali basajja be n'abazaana be abaakola buli kye baali basobola okuwonya obulamu bwe. Olugendo luno lwabatuusa ku mbuga ya Ssebwana naye oyo tebaamusangawo. Olwo ne beeyongerayo okutuuka ewa musajja we Juma Toomusange Katambala e Lukalu. N'oyo nno tebaamusangawo ng'agenze Buwarabu mu lugendo olutukuvu wabula omukyala wa Toomusange yayamba nnyo nga balina omumyuka wa Katambala omwami John Kasangira ne Haji Kavuma oluvannyuma eyafuuka Katambala. John Kasangira yalagira eggwanika ly'essaza okuggulawo ensimbi zonna ezaalimu ziweebwe Ssaabasajja Kabaka zimuyambe mu lugendo olwali lutamanyiddwa buwanvu bwalwo. Okuva wano Kabaka yatwalibwa ewa Haji Bumaali Kamoga naye eyasalawo okukulemberamu Kabaka okumutuusa ewa mukulu we Juma Lubega Ekiwaala. Awo Ekiwaala Kabaka we yasooka okuwummulira okumala ennaku nga basajja be bwe banoonya amakubo agaali gasoboka okumuddusa. Kinajjukirwa ng'abantu ba Kabaka baali bazibye kumpi amakubo gonna amanene okulemesa abaali balowoozebwa okugenda nga bawondera Kabaka mu kudduka kuno. Obuzibu obusooka mu kwerula amakubo bwali awo e Kalamba mu Butambala era wano ne Kabaka yakwata embazzi okwerula ekkubo asobole okuvaawo. Obuzibu bwali bwe butyo okutuukira ddala e Ssembabule mu Mawogola Kabaka gye yeekweka ku nsiko okutuusa lwe yatumira musajja we Omulangira Kitayimbwa Kabumbuli. Wano e Ssembabule Kabaka yamalirawo ddala essabbiiti eziwerera ddala nga 2 nga Kitayimbwa asala amagezi ag'okuwonya Kabaka we. Oluvannyuma enteekateeka zaamalirizibwa Kabaka n'asitula okuva e Ssembabule okwolekera ensalo ya Uganda e Congo ng'ayitira e Kabaale. Basajja ba Kabaka Abaganda abaali bakulira ensonga z'oku nsalo bwe baamusobozesa okufuna ebiwandiiko bye yali yeetaaga okutuuka e Bujumbura mu Burundi ng'ali mirembe. Kinajjukirwa nti mu kiseera ekyo Burundi nayo yali ekyafugibwa Kabaka. Awo Kabaka Muteesa we yayima n'akubira gavumenti ya Bungereza emuwe obubudamu. Mu kitabo kye The Discretion of My Kingdom kye yawandiika ng'atuuse e Bungereza yagaana okwogera amannya g'abantu abaamuyamba mu buzibu buno bwe yalimu.
olw'okutya nti gavumenti yandibakoze akabi. Naye wenkusomera ekitabo kino nga bangi ku bantu abo baafa dda, naye betwamanyako tusobole okuboogerako, ensi ebamanye awamu n'okubasiima olw'okwewaayo okuwonya obulamu bwa mukwano gwaffe Ssaabasajja Kabaka Muteesa II. Ensonga endala etuboogezza lwakuba nti embeera y'obufuzi kati yakyukakyukamukko nga tewakyali nnyo ayinza kubakola kabi konna. Wano mu Uganda amawulire agasooka okwogera nti Kabaka Muteesa yalabwako nga mulamu era n'ekifo mwe yali okuva lwe yadduka okuva mu Lubiri e Mengo ku lwanga 24 May 1966 gaafulumira mu mpapula z'amawulire ez'e Kenya. Amawulire gagamba nti Edward Muteesa II ali Bujumbura mu Burundi gye yatuuka ng'ali mu mmotoka eyamujja e Congo ng'ali n'abantu be 5, era ne gategeeza nga bwe yakwatibwa omusujja gw'ensiri ezaamulumira mu nsiko gye yali yeekwese ng'avudde mu Lubiri. Abange ebyo nno kanjira mbikomya wano, tuddingane mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.